Neba naye Katonda kiki kyatwagaza. Ddala Katonda okola otya ekintu ekyo bannaye Katonda wange tugenda kuwaaki ddala taata tugenda kuwaaki okola otya ekintu ekyo okola otya ekintu Katonda omanyi kyotukoledde naye omanyi kyotukoledde ku ssaawa ddala ffe aba Uganda Independent Mindset Front twegatta ku bannayuganda okongratulatinga pulezidenti waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert timunnanga omusajja yali agala okuttira mu campaign trail omusajja yakwata ewali stage n'abba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tiyagasi yali amusse okumalako n'agamba pulezidenti agenda okulaba Nancy bafa n'abagamba muveewo nze kansigale wano ye n'asalawo abeere Jesus abeere saddaaka n'amugezesa za accident zonna mu kkubo gye yali atambulira ne ttiimu ye amuttire mu accident Katonda n'ataasa nazza lulwe Katonda wazze lulwe pulezidenti waffe akyali mulamu okitegera ekibi ekyo bwe twogerera ng'omwami eyagala amuttire mu accident ze mbuyaga ezikaza engoye kakati ddala Katonda banaye NRM kiki ekibawaga kiki okitegera omusajja ono amaanyi g'abadde nago nga ye kabaka w'e Kayunga ye kabaka mu Kayunga okitegera ekintu ekyo amaanyi g'abadde nago amampanti g'abadde ng'ayogeza okwemanya kw'abadde ali esswaga ly'abadde atambuza ensi emuhambulize emukakkanyiza emuwummuza kyeyali agala okutwalira mu banne kyennyini kyekimutute tubagamba enguudo embi no one is safe in a sinking boat eryato we liba libbira teryawonawo teri omuyinza okulowooza nti muli mu first class muli mu VIP naye lino eryato liri mu kubbira enguudo embi ze tubagamba enguudo ezitaliiko mataala nga ssente muzibba bubbi kalangwa mane ane emye okitegeera ekintu ekyo naye ekintu ekisinza okunsanyusa one omwami ono yali agala kuttira His Excellency Kyagulanyi ne ttiimu ye mu accident yemusse okitegeera tukomplaininga tugamba enguudo embi zeetaaga kutereeza omusajja ono tebalina kyebakola batugamba mwetaaga basement nakusobola okubanga twogera amazima nti ssente z'enguudo muzirya naye ffenna tetuli safe oluguudo olubi lwe lumusse tugamba nti amataala ku gundi ku nguudo amataala tegaaka ku nguudo omusajja obutaaka amataala kwe kumusse tubagamba bannange ssente zamuwi w'omusolo muvuga emmotoka za bbeeyi muvuga afiiridde ku mulimu nga bbalubu nkiddamu ono afiiridde ku mulimu ki gwakubba ssente za muwi wa musolo kubanga n'emmotoka gy'abaddemu ya muwi wa musolo nkiddamu emmotoka ebadde ya muwi wa musolo nga n'amafuta gaaliko ga muwi wa musolo so byebyo bwe twogerako twetaaga miggo bwe tubagamba nti ssente muzibba ssente mulowooza nti mulina ssente ezigenda okubavuga zibatwale mu nsi z'ebweru babajjanjabe muganya okuzimba amalwaliro wano naye mbakakasa wallahi mugenda kufa nga temunnatuuka ku nnyonyi nkiddamu mugenda kufa nga temunnatuuka ku nnyonyi eno ensi ejja kubahambulinga mutegeere nti munnange ffe tetukaabya kajanja tetwogera ebintu bino olwokubanga mbu tubalinako embeera embi nedda si kyetuli tetwogera bintu bino olwokubanga kubalana nedda tugamba common good for all of us oluguudo luno lwe tukaabira luno si wa NUP eka yagenda okuluyitako si waffe owa Uganda Independent Mindset Front si ffeka si wa NUP si wa UIMF nedda buli wa kibiina agenda dukoza si wa PFF tugamba nga bannayuganda kyetuyita common good bwe tuba tugamba nti amataala geetaagisa ku luguudo gana amataala tegagenda kubeera gaffe aba Uganda Independent Mindset Front nedda buli omu agenda kwetaagisa amataala gana genda kubiyitamu bwe tuba tugamba nti enguudo zino tuzitereeze tuzigaziye tezibeera nfunda okitegeera ekintu kino tekigenda kugasa ffeka n'aba NUP ba sister party yaffe nedda tekigenda kugasa People Power Fraternity as a movement nedda buli omu agenda kweyagalira kuno ffenna tubeera twogera ku common good naye munange ffe we twogera we deserve death okitegeera we deserve to be hidden in the basements and beaten up to be tortured in basements so byebyo so Uganda ensi esobola okuhambulinga ne woba olowooza nti obadde wa kitalo otya eno ensi ekuhambulinga ekukakkanya n'okkakkana nga ne bakukwasa kikompola nti jangu okikube Kyagulanyi nga tosobola naye nga wabeeranga eri ku ssimu
mupe, temumukkiriza kubaawo trail, temumukkiriza kubaawo campaign, mupe ne ttiimu yonna namba kwate mubasibe. Byebyo ensi bwetyo ffenna tuyita mu buyisi bwetu tisi ne tubakonya kigenda. Naye bw'obeera mu nsi muno n'olowooza nti oli wa kitalo, eno ensi ejja kuhambulia. Gwe wena weena alowooza nti oli close ku NRA, oli close awe, olowooza mbu oli wa kitalo nnyo nga bo. They cannot give you life. They don't have any additional dot to your life. Okufa kugenda kubahambulinga, kugenda kubakkakkanya. Fe tugamba ekintu kimu nti no one is safe in a sinking boat. No one is free until all of us are free. No one is safe until all of us are safe. Kakati, congratulations my president, nti at least your tormentor akusoseyo, omusajja yakwagaliza entaana akusoseyo. For God and my country Uganda, people power, our power. Uganda Independent Mindset Front, Joe, for what we